Abakulu mu kitongole ekya poliisi wano mu ggwanga batandise enteekateeka ey'okubaaga ente ezigenda okugabwa mu makomera agawerera ddala 266 okwetoloola eggwanga ng'eno ennyama yakuliibwa abasibe abawangaalirayo. Abasibe abawerera ddala emitwalo 780 be bali mu makomera ag'enjawulo ng'ate bo abakozi bali 1,104 ng'ente ezisaliddwa ziwerera ddala 687 nga zino zakugabwa okwetoloola amakomera gonna. As you can see in my background, we are having cows and we are expecting to slaughter at least around 687 cows and over 200 goats and sheep for the 78,000 inmates and 14,000 staff, plus about 25,000 of our families. So this is happening in the 269 prisons grouped in 19 regions. Omwogezi w'amakomera mu ggwanga Frank Bayine agamba nti beenyumiriza mu ky'okugabula abasibe ekijjulo ekirungi ku mazaalibwa ga Mukama waffe, ng'agamba nti baagala okukakasa nti abasibe bajaguza Christmas gye banajjukira obulamu bwabwe bwonna. The inmates wouldn't be able to get out to have Christmas and come back. So that's why the administration of prisons finds it incumbent that they provide Christmas for inmates while in prisons. And we are happy for the practice and we think we are going to have a Merry Christmas. Okukakasa nti ennyama egenda okuweebwa abasibe eri mu mbeera nnungi, omusawo w'ebisolo Dr. Generous Betunga akakasizza nti beekenneenyeza bulungi ennyama eno era nga terina buzibu bwonna ng'esobola okuba ng'eriibwa abantu. Today we are doing meat inspection. We have partnered with the Uganda Veterinary Association and we have intern doctors. Meat inspection is a very vital part in slaughtering of meat to make sure that the meat that ends up on your tables is clean, clear of diseases. Abantu bangi ababeera mu makomera wabula ne beeraliikirira butya bwe bagenda okulya ennaku enkulu nga n'abamu abantu baabwe basitula ebintu ne babitwala ku makomera wabula nga kino ab'amakomera baakigaanye ng'abasibe bano baakugabulwa era balye bulungi ng'abalala. Nze Anet Namatovu ku lwa KSTV Agaleero.